Banange Joe nabalaze emiti engeri nze gye ngisengekamu ekibira n'engenda nga nkisimbira mu phases n'ensimba acres 2-3 mu mwezi guno n'empisaawo emyezi 2-3 ena n'ensimba acres endala 3 kati ekibira kyange nekikulira mu phases jo nabalaze nga ntandise okungula natandika okungula nabalaga nga ntandise okungula bwe ntemawo emiti nenzizaamu emiti gyange nensimbamu kasooli gwe ngenda okujja maize silage nempisaawo omwezi gumu 2 nga nkyetereza nkyalya ku ezo nkya investing ezo ate nensala ekibira ekirala paddock endala eddako. Bannange mulina kye mwatunuddemu kye mwayizeemu nemutegeera nti omusajja ono lwaki sikuzaalawa lwaki olubeerera abadde ng'ayogera nti obwongo bwe bwagaana okukkiriziganya ennyo ne nnyumba za apartments ng'ogenda osolooza renti okuva mu bantu kubanga omusajja ono ye munnange Panado amuyisa bubi kubanga nze kasita nalaba nti nno okusolooza ssente za renti mu bantu olina kusooka nga kumira Panado n'ogenda wennanga osaabye olwero siba tena nti tebakuwa naye ate nga nze miti basooka kusasula ne bamalayo olwokusooka okuyingira mu kibira kyaffe oba okwepambalika n'okuyingiramu ogibala oba okugiramba sikukkiriza nga tonnabakundaga ku ssente naye ekigendererwa tulina kye tufunamu oba omusajja ono kubalaga bulazi bintu naddala abavubuka ne musiima mulina kye muyigamu. Yes, responses ezisinga ze munda ze mulina kye muyigamu nti omulembe gwammwe kanankanna mirembe mirala ku luno eri abantu ababalaze okukola nga babanyonyola ne steps tebabagamba nti nammwe mukole ebintu ebyo naye babalaga okukola kwe kutya. Kati n'olaba omusajja bw'asimba ekibira n'agenda nga ye essente zajja agenda nga aziharvestinga buli myezi 2 oba 3 bw'aba atema obutono buli wiiki atemamu obwo bw'agenda asalirira omusajja n'abeera ng'akwata ssente n'akujja ku kibira kimu n'akutwala ku kirala n'akutwala ebira nga bisukka mu 10 bw'akujjaawo n'akutwala ku nte n'olowooza nti ddala ente yamalayo ente zaaliko zokka n'akutwala ku mmwanyi n'akutwala ku bintu ebirala. Bana ekigendererwa kya Mohammed Kakiika kye kiki? Mohammed Kakiika ayagala okulaga naddala okusingira ddala abavubuka ti ssente ekolebwa bukolebwa n'ogenda ng'ogizimba. Bwa Mohammed Kakiika yalina okwennyamira mu mitima ogenda ng'alaba nti ensi ye ekyuse nnyo buli muntu yenna asuubira nti ssente zirina kufunirwa mu ddiiru. Nze ndi connected nsobola okubeera mu kibuga nembeera nga bwe ke bambuulira nti kano katundibwa mu gavumenti tubiidinge tukatundeyo nenkatundayo naye I don't subscribe to that. Sikkiriziganya nti ensi ejja kukulaakulana olwa deals kazibeereza golodi kazibeereza amafuta kazibeereza mmwanyi nti abantu ba peasants bo bajja kulimanga emmwanyi zaabwe omuntu omu omunene yaweebwe contract eyo azigulenga ku bantu bano bonna ya processing yazitwaleyo ng'ate waliwo ekitongole nze kye nalabako ekya Coffee Marketing Board ekyalina sikaani ya ndowooza 400 kyalina layirani ndowooza 800 ekyagulanga emmwanyi mu bantu abantu ne babeera nga bali satisfied. West Mengo East Mengo Banyankole kweterana Bugisi Cooperative Union nga cooperatives ezo zaayitanga n'abantu ne zibawa amagoba nga baakusasulira emmwanyizo naye oluvannyuma ne babayita nti bwe twatuuze emmwanyi twakoze amagoba kuba abantu nabalabanga baamuwandiikiranga ka risiiti kiro z'emmwanyi zaatunzeeyo. Olukiiko lw'abeegasi bwe lwatuulanga ne bagenda ebintu ebyo nga ne ku sirabaasi ya Uganda bikyaliko Coffee Marketing Board, Lint Marketing Board, Produce Marketing Board nga zaabanga ne buffer stock ne buffer income
nti ebbeeyi katale k'ensi yonna bwe yakenderanga omulimi talina kufiirwa. Tujjeyo ku magoba ge twakola luli tugawe ku balimi baffe bano baleme kubeera defranchised. Ekintu ekyo kiki ekyakibaako? Ahmed Kakiika kwe kusalawo n'avaayo n'agamba nti kannyonnyola abantu be engeri ebintu gye birina okukolebwamu. Ahmed Kakiika abantu babadde bakyuse nnyo nga balowooza nti obugagga, omuntu okuba n'obugagga oteekeddwa okuba ng'okola mu gavumenti. Abantu babadde balowooza nti omuntu okuba ng'oli mugagga oteekeddwa kuba munnabyabufuzi. Ekyo ekintu ekyo ekya bannabyabufuzi ogaggawala ennyo ate ne babulaga. Ng'ekiri e Kenya nti bannabyabufuzi balinnya bunyonyi balina private jets. N'agenda n'alaba bawanayinki, n'agenda n'abagulira ebyokulya. Kye kireese emitima gy'abantu okwekubaakubamu ennyo. Abantu ne balwanira ebyobufuzi ababirimu nga beerwana obutabivaamu. Abajja okubiyingiramu n'olaba omuntu ng'atunda ekibanja kye oba atunda ente ze oba atunda ploti ye asobole okulya obwa LC1. Ekyo kiba kikutegeeza ki? Nti ofiisi eno eya LC1 bw'anaagiyingiramu talina kulaba mu buli ngeri yenna ng'anoonya okukomyawo ssente ze n'ekibanja kye. So bw'oba obba ttaka lya muntu n'omugamba nti nkonera stamp anaakola ki? Kati bw'oba owa LC1 akkiriza okutunda ekibanja kye oba ploti ye ate olwo alwanirira okubeera obwa MP. Yetaawe ey'omwoyo gwe. What is the message? Kakiika agezezzaako okubalaga nti abantu basobola okukola ne bafuna ne babeera ne prosperity nga tebakoledde mu gavumenti, tebali mu deals, tebali mu byabufuzi. Anyone who can doubt me on that can take me on that. Ahmed Kakiika olinamu ebiyungu ebyo byonna muogwa. Oba Ahmed Kakiika mbadde musomesa emyaka gyaye gyonna. Ahmed Kakiika ssente ze nazikola ku kyeyo n'enzikomyawo wano. Ahmed Kakiika n'akola ebintu bye nga tataawanyiziddwa. Ahmed Kakiika n'abitambuza n'abitwala mu maaso. So that's my message today. There are two messages. Ekyokubalaga nti omuntu asobola okukola n'ayitamu nga tali mu byabufuzi, takola mu gavumenti oba tasaplayinga bintu mu gavumenti. Ekyokubiri nti bannange tuleme kubeera mu kafunda nti ebintu ebirimu ssente kino kyokka kyokka kyekirimu ssente, ebirala tebiriimu ssente. I have challenged you on that clearly and fairly and squarely. Nga nkulaga nti osimba emiti n'ogirabirira bulungi ng'ogitaddemu n'ebintu ebirala paka lw'ogikuza n'ogitunda. Newenkanankana n'omuntu atikka container za TV, newenkanankana n'omuntu atikka container za bifridge, newenkanankana n'omuntu oyo ali mu kifo ekinene ekya gavumenti, newenkanankana n'oyo omuntu ali n'ebizimbe. Because there was one misconception nti bagenda ne bagamba abagagga b'omu Uganda nga bategeeza abagagga b'omu Kampala abalina ebizimbe. Ng'omuntu agenda n'akugamba oba tolina kizimbe mu Kampala kati toyogera. Who told you? Ng'abantu batandise okuzimba ebizimbe ku suburbs. Okuva wali Namasuba, Lubowa, Naalya, Ntinda. Si eri kati shopping malls ezisinga n'ebizimbe biri wakati mu kibuga wakati. Abantu nga bakugamba titoyinza kugaggawala nga toli mu real estate. Naye real estate bategeeza bizimbe. Naye omuntu n'abalaga nti ettaka nalyo likolera bw'osalawo okulikozesa obulungi. Omuntu ono n'akulaga nti no ne bw'obanga toli mu gavumenti era okola bwe kasita obeera mu malirivu. Ekyo ekigendererwa ekyo tekigenda kukyusaako nnyo abaana. Tetulina kufana kuwona okulaba nga tuyingira mu gavumenti tusobole naffe okugajja naffe okufuna obugagga. Kakiika tabalaze nti osobola okugaggawala nga toli mu gavumenti. Kakiika tabalaze nti osobola okugaggawala ng'oli mulimu ng'ogw'obusomesa n'ogenda ne mu kulima.